Omulabirizi wa Central Buganda Conference Bishop James Kajja asabye abakulembeze mu makanisa ga Abaadiventi okwetoloola eggwanga okuba abeerufu mu by'ensimbi na mu buli kintu kye bakola kiyambe ekkanisa okukula. Okwogera bino abadde ku kanisa ya Kireka Hill Church ku mukolo gw'okukungaanya ensimbi ez'okuzimba eddwaliro eriri ku musingi gw'Abaadiventi mu ggwanga. Bishop Kajja era asabye okussa buli kye bakola mu buwandiike naddala ebibasomooza kiyambe abali baddira mu bigere. Mu bintu byonna ebikolebwa mu kanisa newankubadde mu ggwanga kintu ekyetaagisa nga ye namba 1 newankubadde mu maka wateekwa okubeerawo obwerufu. Batongoza n'oluyimba olw'okutumbula kampeyini y'okuzimba eddwaliro gaggadde erigenda okuzimbibwa ekinawataka Munakawa ery'okumalawo obuwumbi obusukka 42. Omusumba w'ekkanisa Moses Bukedde atangazizza ku kigendererwa ky'eddwaliro lino. Ligenda kubeera ddwaliro ddene kabeka singe nga lisinga ne mulago obunene lyakumalawo obuwumbi 42. Ebyo nga biri bityo omukadde w'ekkanisa y'Abaadiventi Najjanankumbi Paul Mugera akubiriza abakkiriza okuyambanga bannaabwe okubaako ne kye bakola mu nsi okusobola okubayimirizaawo nga babagabanyizza ku magezi ge balina. Abyogeredde mu kusaba kwa Sabbiiti olunaku olwaleero ng'abawadde n'ekyokulabirako eky'eggwanga lya Japan eryasomesa abantu baalyo nga kati bavuganya mu katale k'ensi yonna mu kukola ebintu ebiri ku mutindo. Era bagaddewo omwoleso ogumaze wiiki ennamba nga guyindira mu kifo ekyo abavubuka mwe booleserezza ebyemikono. Omwoleso gugaddwawo nannyini kampuni y'amaganja Grain Millers Lujja Benon ng'akuutidde abavubuka okwongeramu obukodyo mu kutunda n'okumanyisa abantu bye bakola. Ekigendererwa kyaffe okubeera nga buli maka gafulumya era nga buli kkanisa efulumya era tukkiriza nti abavubuka n'abakyala abayise mu nteekateeka eno bagenda kukola ensonga eyo. Adrian Bale Bwanika ne Kyobe Dennis be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.